na Uganda wena gy'oli tukulamusizaako nnyo. Spike News Uganda nga bulijjo tukwebaza oba twebaza oyo yenna avaayo bulijjo n'atuwabula na subscribing na sharing n'atukubirako n'atuweerezako bu message n'atulowooza nti ate kino ate kiri nange wena tukusiima era tukusiimira ddala ak'ensusu. Tetumirako abo bonna nga bali genuine mu kulwanirira eddembe ly'abana Uganda. Wena gy'oli ng'okimanyi nti oli ku kituufu, kubanga olwaleero ensonga gye tuliko banange diversion ezisusse. Ate fe abana Uganda simanyi oba abasajja bano kwegamba kyova olaba batufuze bwe bati. Neebazaamu Kyagulanyi ak'ensusu butuufu yazuukusa abantu, atuzuukusizza era in fact singa teyali kutuzuukusa ndowooza abasajja bano bandifuze paka gye baagala, naye ndaba nga waliwo okuzuukusibwa okw'abantu kirina engeri kituyambyambyemukko. Kyagulanyi okujja alina enzuukusa gye yatuzuukusaamu. Kale yadde muyinza okubaamu ebitatambula bulungi, naye alina kyeyakola. Kubanga abasajja abakulu n'abakazi abakulu abali mu Uganda muno, abali mu politics wa Uganda, abamanyi history, abamanyi buli kimu, basalawo ne basirika. Ng'abamu ekibasirisa ensonga ziyinza okuba ssatu. Abamu batya nti banayogera omusajja ono mutemu nnyo ajja kubatta. Abalala tebayogera olw'okuba balya ne bakkuta. Ate abandi ekibagaana okwogera baabawasaamu baba bafumbirwamu. Ekitegeera kati ne tubeeramu eyo confusion, omuntu asobola kuvaayo okwogera kimuluma olw'ensonga ezo, olw'emu kweza ensonga esatu zetugedde waggulu awo. Naye munange Kyagulanyi yazuukusa abavubuka. Yadde kale mu Uganda kati embeera obukulembeze obuliwo businze kutagetinga abavubuka okubatta, kubanga ogenda n'olaba omuntu n'otema muntu muno n'omutemako omutwe. Museveni bannange, omuntu n'olaawa muntu muno n'omusalamu ensigo. Seriously, ekintu ekyo nakiraba olutalo olwali e Burundi, abasajja abo nga bakwata omuntu ne bamusalako ebitundu by'ekyama openly and publicly, ne bamusalako ebitundu by'ekyama ne babisuula awo. Kati bwe mpulira waniino nti balaawa abantu, kijjayo empisa y'abasajja bano. Bannange Bannayuganda nga bwe twagala enkyukakyuka, twanditutte obudde ne tunoonyereza ku history w'abasajja bano, ne tumanya abantu bano bantu kika ki be tudiringa nabo. Abasajja bano bayinza okuba nga balimu ekintu ekitali ky'abantu, nga balimu ekintu ekitali kya bulijjo ekibaleetera okubanja okulya okuttanya abantu bwe bati. Bannange omuntu otuuka wootuuka n'ogamba nti no enough is enough. Naye Museveni nga tanajja mu bukulembeze yali atta Bannayuganda. Okutuuka ssaawa ya leero otta abantu. Bannange gwani kyokka omuvaawo gwayagala okututegeeza buli kimu. Weeba bya bugagga Museveni kiki kyotafunye mu Bannayuganda, era noyimirira n'ogamba nti wazaala omwana akuwoolera eggwanga. Seriously, eggwanga ki? Okimanyi bulungi, you are not even a Ugandan. Nze bannange waliwo ekintu kye ntuula ne ŋŋamba nti bapoliticiani bano oba bakadde baffe mwe abaasooka kugamba okutulyamu olukwe, then bano abalala bazzeeko, naye mwe abaasooka. Abasajja mwena abakulu mu myaka ne musirika abasajja bano kwegamba oba ŋŋambe ntya ne batufumbeeterako like Uganda yonna ne bagiteeka mu nkwawo. Tolina kyosobola akola. Abalimi balima ebintu. Kati just imagine nti omuntu omu yadetermininga market
Uganda yalina main cash crop ya nzijukira edda nga tukyasoma nga tugamba main cash crop was coffee and cotton. Naye mu kisaawe ya leero ebintu ebyo byonna byazikirizibwawo nti kati wali omu adetermininga market y'ebintu ebiri mu Uganda. Tulaba nti bano abasajja batemu. Omuntu akeera n'akola naye n'atafuna mu kyakoze. Abantu tebatandika okutaayaya mu bibuga nti batembe ate ne mubagobamu. Anange, what is the intention of these people? Era Ugandans nga tukyalinze eki kino kyeyoleka lwatu nti bano abasajja baggala kututta busi. Kati ebakwata ngobba ne bakutta ne bakusula mu kkomera ekitalya n'ovundira ekyo. So bannange nga bwe tukya promotinga diversion ezisuse mu Uganda twandirowoozako ekyo ekintu. Ensonga ya diversion efuse diversion nze ngenda neneewuunya n'osanga nti ate kati bali mu kupromotinga basooka wano promotinga musajja oli asoma ebirango Jemba, wuuyo bamuleeseewa, wuuyo bamututtewa, wuuyo bamutaddewa, wuuyo bamututtewa, simanyiiwa, wuuyo bamuwadde omuwala bwe bityo. Kati simanyiiwa gye byakomye. Kati tubadde tukyali ku olwo nawulira nti ate waliwo abavubuka simanyi bavudde mu Nuupu bagenze Entebbe simanyi bakurusinze ebintu bwe bityo ne weewuunya. Nogenda olaba politician nga bazze ku radio bazze ku TV z'eggwanga boogera ebitakwatagana ebitategeerekeka okutuwudisa n'okutubugumiriza. Tebatuwulira kituufu ki kye tuteekeddwa kukola. Ebizibu mwe biri mu Uganda ebisoboka okufunikako solution singa twegatta. Abasajja bakubuulira history bwazatambula. Okujjako Bote abasajja bakubuulira bukyali. Okujjako Amini abasajja bakubuulira bukyali. Kati lwaki tetukopinga history oyo ne twegattagatta ne tujjako abasajja bano ntereza ensi yaffe. Kati kisinga okuneewuunyisa ennaku zino kwe kulaba nti ate waliwo simanyi bapromotinga biki. Ne baddira abantu be bamanyi bulungi nti balina obuzibu ku bwongo ku mitwe beetaaga obuyambi bamapromotinga mbagala kwewasa. Uganda, what is it? Really? Is this the right time doing that? Kati nawe notatula kulaba nti this is a real diversion. Kati diversion magazi fana zitya. Era no sharinga, notula no sharinga. Tuli wano abasajja batumazeeko emirembe ebyenjigiriza byaffe babyonoonya abaana b'abantu bali mu kufa nkya na ggulo. Abasajja bano batemu to the extent tebasobola okukwata omuntu omulamu ne bamuteekawo ng'embuzi. Ono n'akwata emikono oli n'alinnya ku bigere ono n'asala omutwe. Bannange musala muntu munno omutwe ng'akutunuulidde bw'ati notasobola kuteeberezamu nti omuntu ono gwensala singa ye akyuka n'ansala. Omuntu ono gwensala wakyanga muganda wange, wakyanga mwana wa muganda wange, mwana wa like any other thing besides watyanga kale ono naye muntu atateekeddwa kubanga attibwa mu ngeri bw'etyo. Kale bannange Uganda tulina okwebeerera mu ffe nga ffe Abannayuganda ffe bennyini bye tuli mu kulowooza bye tuli mu kukola tuli mu promotinga diversion. Leero oyinza okuba okyalinamu akawerero katini naye nkya bano abasajja bannange Museveni takoowa kutta Bannayuganda ate akyaliwo akyayinza n'okudda ne yeesimbawo 2026 asobolere ddala okugonza Bannayuganda. Kale nze nsaba twandibadde twebeereramu ne tuzuukuka nga bukyali ne tumanya kiki ekyokukola amangu. Baganda baffe ne bannyinaffe ba politician bambi mutusomesa mufeeyo mutubuulire kiki kye tuteekeddwa okukola tuve mu kubogoomerizibwa kubanga byonna bye mutubogoomeriza bibaddewo agenda teyagenda simanyi kiki bwe bityo. Kati twetaaga strategy eziri modani. Tulabe eki kye tuyinza okukola. Uganda yaffe eno nsi ngagga. Jjukira Uganda yawolako ne ku Dubai. But look at where Dubai is. Uganda was better than Dubai, UAE, Singapore. Naye kati ziri ensi zaakulaakulana ono omusajja balaba byakola ensi yaffe. Ebintu ebyandibadde biwagira abaana okubeerawo tukole emirimu tusobole okukulaakulanya ensi yaffe omusajja yabyonoona byonna.
tuze tubibagamba na Uganda Railways yali ewa abantu bameka emirimu. Posta Uganda, basi za Uganda ez'Abaganda ezo zebayitanga basi z'Abaganda, B8, Nyanza Textile, bino ebyuma byakolanga enkumbi, ebyuma by'empapula, ebintu bingi. Katuye ne Sembule bagikuba ekigwo. So Baganda baffe twandibadde tuzuukuka nga bakyali, kubanga Uganda yaffe tuligenda okuzugagala tuzuukuke nga tewakyali akubagulizaako ate oyagala waaki. Ebyo bye byaffe. Subscribe, share and like. Ovayo tuwabule twongeremu okwezula. Naye nga diversion zifuse diversion mu Uganda okulabika nti tuva ku mulamwa tusobola kutegeera kituufu kikyeteekeddwa kukola okulaba nti ensi yaffe Uganda ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki tusobola ogizuukusa oba okugibbulula mu ddubi mweri. Spike News Uganda tujja kuleetanga ebipya. Mubeere bulungi naye nga tewerabira okutuwabula n'okusa. Wafukana kyemalira abakukowa